Munnange nno kyolaba awo kye kibuga Mityana, bakiggyeeko amasannyalaze okuviira ddala ku ssaawa nga 2 ez'okumakya n'okutuuka essaawa zino ziri 4 ez'ekiro. Amasannyalaze tebannaba kugazzaako, ensonga eri nti gavumenti teyagala bantu balabe biki bigenda mu maaso mu ggwanga, naddala sayidi zeno, naddala bw'otunuulira ku biki ebitambula. Omanyi amawulire buli lwe gabeerawo gabaako ebintu bye gatunuulira, naddala ebyo oluusi ebibeera ebya sizono. Kati ekya sizono kyonzoga nti no kino kyekiriwo, ndowooza gavumenti yatidde kulaba nti abantu ba bulijjo balaba ensonga za Bobi, kubanga sayidi z'eno amasannyalaze kuva ku misana lyonna tetusiibye nago, ate tetusuze nago, ate enkya oyinza okwesanga ng'era tetugenda kusiiba nago. Kale kyenyinza okuga nti nno abasajja bo balabika baatya nnyo baatya nnyo. Kati jjukira bajjako amasannyalaze, owa TV alina TV mu nnyumba togenda kusobola kulaba bintu ebyo. Alina YouTube ku ssimu yo, ku TV yo, oba togenda kusobola kulaba live coverage. Kuva yonna yonna enteekateeka za kkunga gye zitambulira, kiba kitegeeza naye yasuubira okulaba ku online, Facebook, YouTube ne platforms endala, oba togenda kusobola kubiraba lwa nsonga nti otuuka n'ekiseera ng'omuliro gukutimaye. Kati abandibirabye nga bangi kubanga balina omuliro, amazima gali nti balemererwa, naye era kyebeerabira nti nno ebintu bibeera olwedde biri uploaded, abantu bamala ne babiraba. Kye basubwa kyekyo ekibeerawo nti ng'amawulire nti gaabaddewo, naye ate ne batabira ku mawulire butereevu, okuggyako egyo emikutu gy'amawulire egitulekerayo obutambi ne tugenda ne tuddamu ne tugayitaayitamu, naye ng'ekitali ekyo kyebabeera baabaze bo kibeera kikola. Kati gwenno ali ebweru w'eggwanga kyolina okumanya, ate no ng'oggyeko bino ebitundu eby'ebibuga, ate abantu b'omu byalo ebyo naddala abamu bali nnyo ku byabwe n'ebyobufuzi, tebamanyi bwe bitambula. Kasita akwata akaleediyo ke n'awuliza ku kipulogulaamu ekibeera ku leediyo nga kya ssaawa 3 ng'olunaku lugendera awo, abamu ebintu ebimu tebibakwata nako kubanga bali mu kyalo eyo ddala ddala. Ebyo mbigamba lwa nsonga nti nkubyeko ku olubulu w'ebigere mu bitundu eby'ebyalo. Kati ate jjukira gavumenti eyattibuhabulwa teyagalira ddala bantu ba mu kyalo kubuusibwa, kyobula NUP bagikontrolingira mu bibuga, ate ne mu bibuga namwera kuba kulya nakomba sowaani. Kati kyova olaba mu byalo tebaagala kubuusa bantu baayo. Kati ate abantu baayo tebali nnyo ku masannyalaze, tebali nnyo ku bintu bya TV, tebali nnyo ku bintu bya social media, lwa nsonga emikutu mwe bandiise okuwulira ebintu ng'ebyo ate baabakugira nti tolina masannyalaze tojja sola ssimu, luwuuta muliro, zino ziseereza tagisobola, abeera nakake kano ate ne ku leediyo ebiyitako mubimanyi, bw'ofulumya kino tukuggala, bw'okola bw'oti tukuggala. Kati weesanga nti ke kabbinkano akaliwo, naye nga bannansi mu byalo bo abamu ku bo ebyobufuzi biringa ng'ebitabakwatako, naye ate lwakwewussa abamu ku bo beewussa, naye nga waneeno omugaati gugula 15,500 ku kakaaga ogwa kiro ya sukaali etambulira wakati w'15,500 ne 4,500. Butto atambulira wakati w'4,500 ne 3,500 liitemu. Amafuta g'ettaala nago gali luno, si ge gali, nago gali luno. Petroli, dizero,
mujjukire nti gavumenti yayongerako siringi 1,500 ne ku sementi neyongerako siringi 1,500, amazzi gavumenti neyongerako siringi 5. Kati kibeera kitegeeza nti ku sementi bwe babeera bayongerako siringi 1,500 kibeera kitegeeza gavumenti yayongerako 3,000, kubanga bw'oteeka siringi 1,500 ku mafuta, transport oba ku kintu ky'ogula kirinyirawo ebbeeyi. Kati ku mafuta ge gakontrolinga ebyenfuna byonna nga bw'omanyi, kati olwaleero ogenda kwesanga nti nno ensawo ya sementi kumpi bagyongerako 3,000, kubanga bagenda kukwata siringi nga 1,500 bongedde ku mafuta balongere ku sementi, ate bongereko n'1,500 olwayongeddwa ku sementi balugatteko. Kati ensawo ya sementi ndowooza weeri mumanyiiwo esukka $3.5 ensawo emu. Ndowooza mugenda kuba munfunye bulungi. Kakati baggyeko amasannyalaze abamu ku bo abataabitegedde nti gavumenti ya Uganda bayongedde okugikwata ewaluma. Bakwata Anita Amongo ne bakwata eyali amyuka ow'ensonga z'Ekkalamojja Kitutu, ne bakwata omumyuka we naye ne bamugattako nga babalanga obuli bw'enguzi, tebakkirizibwa kulinnya mu Amerika, n'ebimu ku bintu bye balinayo ne biboyebwa okugattako ne Anita Amongo naye ne bamugattako. Kati amawulire jo gafulumye naye nga galinga agali mu luvoovoomo. Kati gagenza okufuluma abantu bagamba twawulidde gundi babukozi bati. Kati olwaleero jjukira amawulire e Uganda abantu abasinga obungi bagawa nnyo obudde akawungeezi. Kati amasannyalaze baagaggyeko mu bitundu ebimu amasannyalaze gaggiddwako. Kati abadde yeesunze okulaba alipooti ezo nga bwe zitambula tagenda kuziraba kusiba ebintu nga bwe bitambula. Kati bwonna buzannyo bwa gavumenti bwetyo bwe bubala. Mu bumpimpi kyenyinza okugamba naye nga eno mu kibuga Mityana mbeera ya kibululu. Weewaawo kansooke nkwerekereze niranga bw'olaba wonna watwetoolodde embeera ya kibululu. Obutalatala bw'olabakaawo obumu bwa sola bakyajinga ne bakola batya. So kyenyinza okugamba akawungeezi konna kw'olwaleero.